Fida Kasuubo ow'emyaka 25 omutuuze ku kyalo Bugadubbi mu ggombolola y'Ebusane Kayunga mu kaseera kano atubidde n'abaana 4 oluvannyuma lwa bbo okumuddukako kati emyaka 4. Agamba olwakitegeera nti alina akawuka akaleeta siriimu bwe yasimbula teyatunula mabega n'okutuusa kati. Abasawo baŋŋamba naye era embeera gye nalimu era nayisibwa bubi ne baŋŋamba kuba tewali kyakola tandika kumira ddagala. Bo Wiro Vasansiyo bwe yagenda mu ddwaliro okunywa eddagala omulundi ogwali gusembayo ng'omukazi anaatera okuzaala nga bw'eri enkola y'abasawo, bano bombi baggyibwako omusaayi okukeberwa akawuka akaleeta mukenenya ebyavayo ng'omukazi mulwadde era omusajja olwakimanya yadda buzzi waka. Yanzija ku ssomero nga nsoma n'anfunisa olubuto ne nzaala abaana abasooka baali balungi. Nfuna olubuto olwokubiri ne nzaala omwana owokubiri. Nfuna olubuto olwokusatu ne nzaala omwana owookusatu. Awo bwe twagendera mu ddwaliro ne batuceekinga bandi mulwadde awo yandekera abaana. Okuva olwo omusajja yakyusa enneeyisa era olwali okuzaala omwana bayafuluma ng'agenda okukola bulijjo teyadda n'okutuusa olwaleero. Kubanga we yagenda mbeerayo nga mpakasa abantu bwabeera ajja n'ayagala okuyisibwa enviiri nampayawo 3 embeera nga tambuza amaka bwe. Ono bwe tumubuuzizza engeri gye yafunamu akawuka kano ategeezezza nga bwe yafuna akabenje bwe baali bakomawo okuva Embaale gye baali bagenze okuziika omusaayi gw'abantu abali ku mmotoka ne gumuyiikira mu bisago bye yali afunye. Nakosebwa emisaayi gy'abantu gyali mingi era bagenda okutuuka mu ddwaliro okukebera obulwadde bukoze ki omwana obulwadde bumuyingidde. Yatuuka n'okwagala okwejja mu bulamu bw'ensi wabula buli lwe yalowoozanga ku zzadde lye n'aguma. Ndowooza ku lw'abaana n'endowooza ku lw'omusajja okunjeka mu maka era ebirowoozo byali bingi. Kasuubo atubulidde nti okuva bba lwe yagenda Landiroodi yatuuka n'okumugoba mu nnyumba era wano ssente w'ekyalo ye yamujuna. We yagenda yatulekamu nga tupanze tusasulako ennyumba ebbanga nga lya mwaka gumu nga sirina busobozi bwa kulabirira amaka kusomesa abaana otekeko ebyokulya abaana kulwala. Atubulidde n'engeri gy'akaluubirizibwamu mu kaseera kano n'abaana be 4 okuli n'abalongo. Sirina ssente ze nsobola kubasomesa, sirina ssente za kubajjanjaba omwana waalwala mba sirina ssente ze. Embeera ey'okulya mmere tewali waka, ebyokwambala tebalina ngoye, ebyokusulako tebalina. Atuuse n'okuyungula ezziga bwe tumubuuzizza oba alina obuyambi bwonna bw'afuna okuva ab'enganda za bba n'abantu beewaabwe. Bakimanyi nga mutabani waabwe yanzaalamu abaana naye okuva nga we yagenda ne we ngendayo tewali kibanyamba. Era ne mbasaba obuyambi oluusi abaana mbasaba abaana okubajjanjaba ate banzira mu kuvuma. Boogera ne bagamba sifa abaakuwasa nyonya bbaawo gyali yabakuba. James Kilori ssentebe w'ekyalo agamba nti mu kaseera kano ono asaba abaziira kiso okumudduukirira mu mbeera gy'alimu n'abaana be. Bana abantu abatuufu bennyini abaddamu okuyamba kusinga kuyamba mu bino by'obululu bayambe ki at least abalwadde abakawuka baali bakoledde project entuufu ebabuddaabudda kulo kubanga ndaba amakerenda gaabwe awo bazibu. Yafes Kitaka omu ku basawo b'oku byalo amanyiddwa nga VHT y'omu ku abo abayambako Fida okulaba ng'afuna ekyokulya newankubadde nga nabo ebiseera ebisinga embeera ebazitowako. Abantu bano bali badde beetaaga okukwatizaako naddala mu mbeera ebyokulya okwambala n'ensula. Kati abaana bano nabo baali badde beetaaga okukwatizaako babenga nabo basomako. Banaku zino omuntu atayiseeko mu ssomero abeera muzibu nnyo. Ku lunaku luno olw'okwefumitiriza akawuka akaleeta siriimu mu nsi yonna, Kasuubo agamba nti ye abadde taluwulirangako. Wano wasinzidde n'asaba minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga okutandika okubatuusizanga eddagala mu bitundu byabwe gye babeera naddala ebiri ewala n'amalwaliro. Okukalubiriza nkusanga wano okugenda okukima eddagala olugendo lubeera luwanvu mba sirina ntambula. Badde tusaba eddagala litusange nga mubaka.
Mu kiseera kino abantu abasoba mu kakadde kalamba be bawangala n'akawuka ka siriimu. Okusinziira ku Uganda AIDS Commission balina ekiruubirirwa bwe gunaatuukira omwaka gwa 2030 nga siriimu afuuse lufumo mu ggwanga.